SRK Media tutambula bulungi nnyo tubabuzaako mwena gye musinza okwera nga muwuliriza mubale kusubscribinga mu likinge mu followinge mu commenting tuagala nnyo comments zammwe olw'ensonga kituyamba okubeera nga te we build ne tutegeera wa oluusi wawe tubeera tuli olunaku olwaleero njagala kubeera mpozi nga ate mpitako ku mawulire nga bwe gaba gatambudde olunaku olwaleero olunaku olwaleero Lord Mayor Elias Lukwago basiibye mu kakiiko ka Kosasi nga banoonyereza ku minzaani. Lord Mayor n'abakungu ba KCCA basiibye mu kakiiko ka Kosasi nga banoonyeza ku minzaani ezaabula. Minzaani kiziboogerako. Minzaani zino zezaali zipima kasasiro. Zezaali zipima kasasiro mu Kiteezi. Abontegeera kinajjukirwa ebbanga ligenderedde kati olumosi ligenda na mu mwaka sina kindi nga guweza omwaka kasookedde enjega egwa mu Kiteezi kasasiro natta abantu ne batandika okugamba kasasiro ono yakubiddwa bukubibwa abawulidde ekibwatuka nga bbomu oboolyawo wano baagala kutwalawo okuguzaawo mu China wafunye investor agala okukolerawo naye tebaagala sasula bantu bingi ebyatambula bantu baafa abantu baaluzinga ebintu byabwe abantu bonna baba batya naye nga minzaani zino oluusi zaalinga zikozesebwa okupima bategeere kasasiro ono atuuse ku buzito ki. Abontegeera kasasiro ono atuuse ku buzito ki n'ekyokubiri okumanya kasasiro gwe baleese ye yenkanawa obuzito ebimotoka bireeta naye gwe bireeta ye yenkanawa. Obontegeera kakati amawulire gaagano okusinza ku Lord Mayor Elias Lukwago agamba alina lipooti ya January 2025 ng'egamba nti minzaani zino zabbibwa ba officials aba KCCA abakozi ba KCCA ab'oku ntikko baazibba ne bagenda ne bazitunda e Rwanda. Bagenda ne bazitunda e Rwanda wano nno ensonga eno b'omusawo guno bagukwasa CID bagukwasa CID officer abeere mpozi nga anoonyereza ku bantu bano. Wabula we twogerera paka na kati CID tennabaako kyeyogera. Akakiiko ka Kosasi kakulemberwa Medalist Luboga Segona ono nga munnakibiina kya NUP abaddewo nga abakunya agambye nti kakati ensonga zigenda ne Rwanda bakakasize ddala Rwanda minzaani baazigula mu makubo ki. Oba ntegeera nze wano nno ngenda kulabawo obuzibu bwe mugenda okutegeerera enjawulo ya Uganda ne Rwanda kubanga Kagame waanaategeera nti ebintu bye baagula byali bibbe abaabigula katulinde ababigula mujja bawulira nga bali mu nkomyo. Ababigula mujja bawulira nga bali mu nkomyo kitegeeza ki nti bannayuganda abali mu bukulembeze tebalina mutima gwaki gw'abantu balala beefaako bokka mwe oba mufa mufe bo kasita abeera nga bafunye ssente. Tamale mulundi agenda okufa ng'alina abantu bajja jjojolikana nabo ng'agamba nti abantu bano bakuba ssente mu gavumenti ne mu bazungu nga bodiru zaabwe za kutunda organize kyeki ebiwoowoolo mutima mawuggwe bibumba ebyo ebintu by'omunda ebyo n'obwongo balinza okukwata bino accident ekubye ne bagamba oli yafudde omugendo ogirabo nga bakugyemu dde ebyomunda omwana bamuwambye yabuze ogenda ogirabo ti nga bamugyemu ebyomunda. Oba ntegeera abo bakulembeze betulina so kati we are waiting for a report from CID batubuulire e Rwanda scale yaffe ba weighing scales minzaani zaffe zaatuukayo zitya ezipima kasasiro wa KCCA eyali atwalibwa mu Kiteezi. Bagamba bagenda n'entebe nayo teriyo minzaani kubajjukira kati kasasiro asinga bamuyiwa ntebe bagamba n'entebe nayo teriyo minzaani. Oba nfuna kati entebe bateriyo minzaani
ebintu bigenda kutambula bitya. Mugenda wulira Kiboko okufubutuka e Rwanda eyo, Rwanda ebba ebintu bya Uganda, bagenda soka bakwate yabibba oba yabigula, mujja kuwulira. Kati njagala tukompeyaringe wano nno waliwo challenge kano kabayita kakunizo nti Kizza Obagana Kagame ayina ovaayo akole follow-up bwe kiba nga kiboogera kituufu, kuba zino issues si za social media mbu bakya biri mu parliament. Obutayagala kuswala ajja kuvaayo akwata omuntu paka bagamba mwagula minzaani, kubanga ne bano bagenda okunoonyeza side egenda gamba minzaani twaziguza ekitongole bwekiti ne bwekiti. Kagame bagambe nze nakuwa kugula minzaani kuva Germany, kuva mu America, kuvaawa wagula za Uganda emboka evuge. Kati mwabamu waneno nga mulimu bawe basiyiriza busiiza baweweeta. I hope singa abakikoze bulungi nnyo nasoka nasiika bewo kiboko n'amala n'asaba n'abeeno n'abasaba babakanyage. Anyway, tuli ku SRK Media tempo ziwe tusinzira okuira nga tukuwa amawulire gano. Amawulire agakyatambula ennyo ga Chosen Beki. Nze buli njogera ku story ya Chosen Beki amaanyi ganzigwamu. Chosen Beki abadde alina abaana babiri mu Amil. Actually abaana basatu. Lwaki ngambi babiri? Kubanze nalinako interview ne omwana bamuyita Roger, yali driver wa Chosen Beki. Ono baana ba kukyalo bazaala ku kyalo kye kimu era amanyi nnyo Chosen Beki. Yaleeta Chosen Beki e Kampala. Nasoka namufunia n'omulimu era nga Chosen Beki asula w'oyo omulenzi. Kati Chosen Beki bamuconnectinga bategeera nti ayimba, batandika okuyimba. Bwaddukayo ayita ono. Kuba ono yali avuga bizigo. Namugamba jangu onvugengako nga tugenda kubivulu bulabula n'ebirala. Nabeera nga asiso omwana w'oku kyalo. Nga bwe bibeera aliyita walidda n'atunona. Ono yanona oli kati nona akikubya yinye waggulu naye abalina okumusika omukono. Yamuvuga envuga eziwererako ddala okumala emyaka egiwererako ddala. N'adabulinga n'abeera nga akola nga driver ate nga yakola nga manager. Initially twali tumanyi nti Amil ye bba wa Chosen Beki ate era ye manager we. Kumbe oli yali just bba naye nga ate si manager. Era ng'omulimu bwe gujja ng'onaaguforwardinga ku simu y'ono. Oba ontegeera nga guforwardinga ku simu y'ono. Kakati omulenzi ekyamwawula ne Chosen Beki. Chosen Beki yamugoba. Omulenzi agamba yabeerawo nnyo Chosen Beki ne yabeera wali nga azimba nga amugamba tewali ssente bulabula nga tamusasula. N'atuuka ekiseera nga wamuvuga ne mugwa mu kinnya nga bw'omanyi enguudo za Uganda ng'agamba nkutemye ssente. Abategeragana emitwalo ba 10 olunaku oba bushozi zona. Kati yagamba yalina nga muwe emitwalo 10. Oba bakoze shozi 10 olunaku olwo nga alina muwe emitwalo 10. Naye agenda nga azisala mpola mpola onkubye mu kinnya okoze otoka kana musajja nga alina emitwalo 3 mitwalo 5 olunaku. Agamba yavuganga Chosen Beki kyasinga omulume nnyo. Wano we wali ekinyusi wano. Yavuganga Chosen Beki n'amutwala mu basajja gye yayenderanga. Obuli akasajja katunako kaali kamwegwanyiza. Nenga katya. Kyokanga kikamuvuga ne kamutwala mu bwenzi era kagenda kagambi nti bannange Amir bw'aba mugezi atwala omwana oyo asembyeyo last born oyo wokusatu amutwale ku DNA amukebere. Lwaki omwana oyo alinza okubeera nga si we? Oba ontegedde bulungi? Omwana oyo alinza okubeera nga si we. So mu mbeera yonna abakyala waliwo abagambye Amir yalina omukazi. Kituufu Amir yalina omukazi omulala. Ya Chosen Beki ndowooza ali mukyala wa kubiri. Yali mukyala wa kubiri. Bati ekintu okiyingira okimanyi. Ekintu okiyingira okimanyi. Gwe ate n'ozaala omwana asooka n'ozaala owokubiri. N'ogenda kwa maama. Era nga okya complaining ambu kipi kisimanyi bikoze bitya. Amir lwakuba nti yayagadde kubeera mu kintu kino. N'apostinga piraawo gwasiika. N'apostinga birthday n'ebaga bonna bwakolera ku restaurant ye.
but mu butuufu bwakyo yandibadde asirikira naye mu kabookisi lwa nsonga bino bigenza okubaawo ng'ate kigambibwa baali beetadda ne Chosen Becky. Lwaki? Ndowooza ng'ategedde ku relationship eriwo wakati wa Chosen Becky ne cameraman we, kuba oyo omusajja gwe yafumbiddwa abadde abakuba bifaananyi. Oba ontegeera? Bino bagambanga nti kiki ekyakusikiriza nti aye yankubanga ekifaananyi nandikamu ka filter. Bakazi bagamba omusajja yansikiriza lwa ssente ze, ebigambo bye biwoomu oba ki. Ono yamusikiriza lwa filter. Oba ontegedde? So abakyala bazibu naye n'abasajja nammwe muli bazibu, kubanga bagamba omusajja ono ate naye agenda okufumbirwa Chosen Becky yaleseewo famire ye, abadde n'omukyala omu n'omwana omu. Kati ekyala ne kigamba bannaaye obwavu buno kibi, olaba olekawo omukyala wo ow'omwana omu n'ogenda opamba n'omukazi ow'abaana abasatu. Abaana basatu ogenda bapambane, kubanga okusinza ku muwala yagamba nti omusajja ono mulaba mbeereddewo nnyo, yakwata omugugu gwange gonna n'aguntikkula ye n'agwetikka. Kitegeeza abaana gye gimu ku migugu n'ebirowoozo oboolyawo. Bannange, SRK Media kwe tukyali mpola mpola. Omanyi waliwo ekintu kyolaba n'ogamba kino kinaasoboka. Olunaku olwaleero babadde baleeta Dr. Kizza Besigye mu kkooti, nalabidde ddala nga omusajja era bagenda kumuzzaayo n'Abedi oba n'Obedi. Actually ono Obedi obwanika ye Abedi. Lwaki? Nti abantu balaze nnyo nti baagala Besigye aveeyo, kuba nalayo ne FDC eri enkadde nga naye postinze ng'egamba omusajja agenda mu nnaku zizo 180 mu meka tavangayo. Lwaki abeera asibibwa? Nako olwaleero Dokita Azenga mugonvugonvu newankubadde nga abadde akyasobola okuwanika omukono gwe. Abadde akyasobola okuwanika omukono gwe abeere nga akola ki? Abeere nga abuuza kyabuuza, okuwuubira abantu. Oba ontegedde? Okuwuubira ku bantu be, abawagizi be n'abalala bonna. So mu mbeera eno tusaba tewali nsonga lwaki obeera tokwata muntu n'omuteera abantu be nadde ewaka. Dr. Kizza Besigye musajja emyaka gye mikadde, unless ng'omukadde agaddatire mukadde munne mutti mu kkomera. Already Museveni ekyokumuyita omukadde tekimuluma, ize jjajja. Azina okubeera nga jjajja, second jjajja babita batya, jjajja bannakasate bannakabirye, you know, bano bannakasate bannakabirye beebo. Ekyo yakyeyogerera nti jjajja, naye kati jjajja abeerako waliwo mukadde munno bwe mwaligitanga, mukadde munno bwe mwaligitanga, mukkirize aveeyo mu kkomera asobole okubeera nga ate abeera ewaka we. Musajja mulwadde, emyaka gye tegikyasobola makomera. Tetugaana already is a soldier, musawo n'ebirala mu nebyabufuzi nti mulina okugumira buli kimu, but ekyo si kirungi. Otujjide ku mpewo ng'essuubi lya Dr. Kizza Besigye okufuna bbeero litono nnyo nga tewaliwo ssuubi lyonna. Oba ontegeera? Nga tewaliwo ssuubi lyonna. Kitegeeza ki? Nti bw'obanga olina omuntu yenna gw'okutte, otujjukiza biri ebikadde. Otujjukiza ku biri ebikadde nga bwe byatambulanga, simanya bikoze bitya, bakubanga abantu weererere, ebintu bwe bityo. Njagala kumaliza ne story ya NRM. Mulaba abasajja bonna abaawaayo okusaba kwabwe, okuwaaba kwabwe, okulaga nti babbibwa, nti bababba obululu, bagambye bagenda kuwa ensala y'akakiiko nga basinziira ku WhatsApp.
nga bakuweeza nti okusinziira ku bujulizi bwewaleese tebaakubba. Okusinziira ku bujulizi bwewaleese baakubba, kati gwe tulangiridde. Amazima ga Katonda kino nkibagamba, bonna be baateekayo bagenda sigalayo. Lwaki? Nti babateekayo era baawangula nga balina ebigendererwa eby'ekibiina. Mwe nga bannakibiina bye mwali mulemye okukola ki? Okutuusa olunaku olwajjo n'abawadde sitoore ey'abasajja almost constituencies obanga mmeka zisukka ne mu 10 nga NRM be yawadde kaadi oba nfuna NRM be yawadde kaadi bajje bareshuwinge Buganda bajidize mwami Yoweri Kaguta Museveni nga tekuliko wadde n'omuganda n'omu, bonna nga banyankole. Bonna nga banyankole. Kakati omusajja n'abuuza abanyankole banaategeera ddi ensonga za kabaka. Kabaka anaayogera ddi ne bategeera kiki balina okusaba mwami Museveni. Oba nfuna naye mbuuza abanyankole temusobola genda mwesimba yeeye wammwe. Ffe bwe tujja okwesimba ewammwe temutukkiriza, ate mmwe mwagala okwesimba ewaffe wo mwafuulawo ki? Ffe bwe tugamba nti katwesimbeko mbalala wa bakutwala na miggo. Ewaffe mugule ettaka, ewammwe temutuguzaayo ttaka. Ewaffe mwagala okwesimba, ewammwe temwagala kwesimba. Bannaye tukize tugane buli muntu addeyo yesimbe mu kitundu kyewaabwe. Oba oli Musoga genda weesimbe e Busoga, oba oli Munyankole genda weesimbe Mwankole. Genda weesimbe Mwankole. Dani okubeera nga ate okalubiriza abantu. Anyway, sigenda kubeera nga nsukka olunaku olwaleero. Mbagaliza byomunjagaliza mbere bulungi nnyo. Subscribing, liking, following, ote okomentinge. Mbere bulungi, mweraba.